Ebikonde byabadde binyokedde mu lukiiko lw'abayimbi nga Big Eye yasimatuse ebikonde bya Bulunoke. Bulunoke yabadde agenda kuba Big Eye oluvannyuma lw'olukiiko lw'abayimbi olwabaddewo nga Big Eye ye treasury wa Wuma ajjukira okulonda tekunnabaawo. Federation zonna zabadde zisinkaniddwa nga ne Wuma naye represented egenze kusisinkana Eddie Kenzo president wa Federation babeeko bye bateesa. Olukiiko lwagenze okuggwanga embeera eri tense era kino kyawaliriza Big Eye okusituka akuba emmeeza olwo nga ayagala kulumba president Eddie Kenzo ba Bulunoke kye batakkiriza. Bulunoke n'amwolekeza ebigambo ng'amugamba Big Eye nja kukuba bw'otaddemu mpisa. Big Eye lekeraawo okumanyira Eddie Kenzo era n'amaliriza nga bamukutte bukwasi ababaddewo awo Bulunoke bamukutte. Jukira Bulunoke y'omu ku bayimbi abasinga okusitula obunyama asiba mu jimu na musawuna Bulunoke ng'akola mubiri. Ekyaddala Bulunoke muvubuka muto naye amaanyi agayina kubanga ebyuma byasitula ekyanjaffe bamumanyiiko tumanyi nti bwakutuuzaako eŋŋumi ebinnyo bayinza obbironda ennakawa. Kino kyawaliriza olukiiko okusooka okutabanguka nga Bulunoke bamukutte kubanga yabadde ayagala kuyigiriza Big Eye empisa. Big Eye yaleekanidde waggulu ng'amugamba Bulunoke onankola ki ko Bulunoke batutetudde wagazi mala okujjamu amannyo. Bino byabaddewo nga omukulu Eddie Kenzo president w'abayimbi yeetulidde mu ntebe ye alaba byonna ebigenda mu maaso. Wadde nga Big Eye ne Wuma bazze n'akabadi kakukyankalanya lukiiko kubanga Wuma eridde nnyo sente z'abayimbi ate teyagala kuwaayo bukulembeze. Wuma eganye okwegatta mu Federation kubanga Sindi mukijjukire nti yakamala okuzaala era Sindi y'omu kuba kyakalambidde. Wuma ebaddewo ebbanga naye era talina kyekoledde bayimbi kiri awo okuggyako okwagala okuleeta entalo n'okubaawo yawulayawulamu bo basigale nga balya. Wuma ewa General Sale tebakonkona kubanga bo buli kye boogera aba Wuma bagamba nti General yatusindika. Ne weewuunya n'ogamba oba bokka baalaba. So Federation zonna ez'enjawulo zabadde zitudde. Si ya ba Wuma bokka, si ya Eddie Kenzo yokka ne basongolayita gattaka abakadongo kamu. Olukiiko lwazzeemu nnabe oluvannyuma lwa Big Eye okusonga engalo mu Eddie Kenzo abayimbi ekitaabasanyusizza. Omukyala Sindaleera Baby wadde yakazaala naye yakangudde ku ddoboozi n'asituka naye ng'afunyizza Sindi naye yafunyizza ebikonde ng'ayagala kubyolekeza Bulunoke. Kwegamba kale olukiiko bwe lutyo we lwabadde naye abayimbi ke tubasabire mukwatagane. Mwenna muyingire Federation y'omwami Eddie Kenzo mufune kye bayita copyright musobole okulya mu ndongo. Mwewale ebintu nga kawoshi n'okubasondera nga mulwadde ebintu ebisinza okubaswaza. Ate nga kyo kituufu amannya ne sente mukola ki muba musobola okuzikola. So copyright lo tugiwagira abayimbi bafune mu nnyimba zaabwe bafune mu ndongo. Naye wali ama TV agatabyagala kubanga go gagenda maaso. PBS sibayaje balina okujja sente naye ejjudde agabbi yeetaaga kulongoosa. So byebye biri mu bayimbi nga Wuma ekyakalambidde kubanga Eddie Kenzo yabagaye mwagala ki. Wuma negamba amutuwe ebifo ebisava nga n'ekya treasury mu ekiri. So byebye eŋŋumi bwetyo yabadde egenda okunyooka nga Bulunoke ayagala kuba omwami Big Eye. Naye nga amazima ga Katonda singa eŋŋumi yavuze Big Eye singa amannyo tayina kubanga Bulunoke yakolamu ku mukono awo asiba kyanja mu byuma. Bulunoke y'omu ku bayimbi abasinga empisa era mu butuufu oyinza okulowooza nti taliiwo naye abaawo naye w'oba omunyizizza bw'otegeera nti Bulunoke is an international fighter. Uganda eba yafiirwa omudaali mu kimu Olympics. So ketusabire nnyo president w'abayimbi Ssebo Edrisa Musuuza tuli mabegawo okulaba nti kozi gy'olwanira tugisupportinga naffe ebyentalo tubikooye. Ate ketusabe nnyo Wuma Sindaleera Baby ba Big Eye abalidde sente z'abayimbi munakkiriza ne mukola ebitwala abayimbi maaso ne muva mu byentalo n'okulya ssente.